tunga ba entertainment industry abawagizi babamanyi nibabeerayo abantu nga ba entertainers bamaanyi nnyo ba entertainers naye ate ng'enno mu bantu ba bulijjo si bamaanyi kati Humphrey abadde w'amaanyi nnyo ba entertainers kati eno ndowooza the fact that abadde talina product ate era nga talina nsonga lwaki abeetayirirako kigambo kinyinza okukola ababeeramu abadde balina omumanyi bakola ki naye kati amaanyi ga Humphrey galabira ku ababadde bagenda bakubagiza kati when I saw Kyagulanyi at night nga azze mu lumbe emanya nono Gaya abadde mukwano gw'abayimbi nnyo. He's a big brother to those people. And he didn't come as a politician, he came as a family member. Sagala comparing other past guns abadde ng'ajjako naye yajja omanyi olwotukanga okufiirwa kuno omuntu asoofirwa nga nja kuyitayo enkya naye ng'owulira tebulina kuziba nga togenze eyo buli kimu ne kiyimirira ng'owulira banaagamba batya nga nze sinnatuukawo. So that explains. I think bangambye nti ekifaananyi eky'omuntu gwe muyinza otutegeera yandibadde Eddie yawe mu bayimbi nti yali alina studio nga muyimbi kati abayimbi bangi abaayita mu mikono gye kati ekifuula Eddie yawe nti ye yayimba n'abantu nabo ne barecognize nga Eddie yawe yaani kati yandibadde Humphrey jasanga Jeff yakolako ewa Humphrey yasanga Chameleon n'osanga gundi yakubirako newa Humphrey n'asinkana bwe bati era jasanga nti relationship ya Humphrey n'abayimbi eri direct teri through Mayanja family teri through Chameleon so twagala okusaasira family then ekiti twayogeddeko kinenemu so waliwo your direct relationship waliwo relationship nti omanyi seimo indirectly baganda bwenyinza okwasinna ba meetinga but muli wemba meetinga bwenti mu nature mbange yali abalabiye kuba abakyali bange directly because oli kyali wange kyovulanga bazadde baffe bazadde babakwano baffe they directly become our parents. Kyokka naye ate ekyenjawulo ate Humphrey alina direct encounters n'abayimbi eziri direct nti si oyo yajjanga ne ba Chameleon mumanyi nti jasanga relationship ya Chameleon ya Bobiwine ne Humphrey ya buntu then wekigattako nti mukwano gwa Chameleon ne kyeyongerera yeeyo yes so abadde muntu w'amaanyi mu industry muno anali mpulira bajenkins awo nga boogera nga bagamba nti nga bw'oyogera ekintu about Mayanja family ajja kukubira essimu Marisawa nga mwogere akuguze ye kyayagala oba yekyakkiririzaamu oba ekituufu oba okitegeera so abadde nkiyite nki mpaji mu family etali visible muffe kubanga ate nkyendowooza nti kirungi nti okubeera n'abaana ng'olina Chameleon olina Palaso olina Wizo olina Ekedalet kati nti Humphrey okubeera kwe behind the scene nga talina respect mbana abantu kibeera kirungi nti at least bafunako ku ddoboozi eritali competitive bafunako omuntu ebintu abirabira mu ange yabu endala nnyo omanyi mu kaseera nga oli mukumbuulirira ekyambuulirira yaani ne kikyayinza okwagala nali mbaddeko n'omuntu omu mu kaseera omuyimbi omu yali ew'amaanyi ennyo kati nga Bobiwine alina kyaleeta oli nangamba naye ne Bobiwine oyo temumwesiganya Bobiwine akyali muyimbi nga Bobiwine kyaleeta akyeta mu linnya lya bukulembeze naye nga kampu endala egamba nedda Bobiwine akyali muyimbi katujja kusanga nti oli waliwo ayinza okugaana okutwala ebigambo bya Bobiwine si lwakuba tayagala bitwala naye ngaekyo obuwongo bumugamba omuyimbi tomwesiganya naye ayinza okuba alina kyabaza kati when you have an Humphrey aliwo nga tajja kuyimba naye ng'ate abaddeko mu bulamu bw'abayimbi asobola okugamba ekigambo n'okitwala nga bwe kiri kubanga tolinamu kirowoozo nti bwantomeza naye ye n'akifunamu yes so naye abayimbi ab'enjawulo big size bebekuli omu ku benalaba abaasookera ddala yabadde kyekigere ng'awenyegera namulaye ng'awenyera
ndowooza aba asambamuko kapiira nejjukira alina incidence y'amasasi annaye omanyi buno obubenje bwe tufuna nno nabwo olumu oyinza noba yali asanyaladde whatever naye era mu byonna ekyo tekyamulemesa kukeerawo munnaye olumu ebintu bitandikawo ebyo tukasubire si nsonga y'amaanyi nnyo tekyamulemesa kukeerawo yomu ku baakeerawo awo nalabawo Bobiwine akawungeezi tugenza okufuluma Easter weekend eno ng'abantu abasinga bannabyabufuzi nalabako Shami Malende nalabyeko Uncle Eddie nalabyeko Chairman Nyanzi bangi bayiseewo okusaasira family ne program yafulumye eya Enteekateeka buno obubaka bwa Uncle Jose yabadde agamba atya Humphrey Mayanja bane screen yazeemu okukola emize gyayo yagambye Humphrey Mayanja funeral program olunaku olw'enkya balina mass at St Joseph Catholic Church enkya olwokubiri oba leero olwokugambye olwokubiri olw'enkya mbadde ndowooza afulumye eggulo omanyi nawe oli wakujjukiza ate oba okoze ensobi gamba sorry tweyongereyo nfa bawakumunana nze omuntu atabulirirwa okwetonda okoze ensobi kintu nkyogedde soma waliwo Tuesday ya Wednesday kati wamma bali ku mpewo kanzire gye muli ono kamuleke tabulirirwa ngambye balina mass at St Joseph Catholic Church ereza saa zigenda bera mukaaga then bagenda kubeera ne vigil thereafter Kitiko Kigo kati we wakandoza no tubadde tugenda bode badde tenakola ki tenajja then Wednesday tugenda bera ne baliyo Kalangalo Singo okwebijja byabajjajjaffe Uncle Humphrey bagenda bamuwunza ku saa zigenda bbeera 8 service ejja kubeera ssaawa 6 Kalangalo era neyeebaza mwenna abayimiridde wamu nabo mu kukungubagira Uncle Humphrey Uncle Humphrey abadde awangalira America naye yavaayo ndowooza about a month oba ndowooza mwezi gagumu ebiri emabega eyo ndowooza mu January n'akomawo e Kampala family neesalawo okukwata obulamu amawulire g'obulwadde bwa Humphrey mu ngeri ey'ekimpowooze naye omuntu abadde mu America bw'akomerawo e Kampala kiyinza oba yagenda okukomawo nga azze kulaba ku family ye yes tusaba Katonda abagumizza okuva lwe yakomawo omanyi tewali kimawulire mabi nga muntu kuva wali omanyi bulaayi abantu kati Humphrey kigambibwa nti yali abeera yekka asawo ne bamujjanjabako ne bamujjanjaba nga tewaliwo nnyo kkeeya eri awo nga wonoobeera wekka so n'akoma bazadde basobola omujjanjabako naye ate era n'option y'okutikka omujjanjaba esobola ki esoboka naye Katonda asobodde obbagumya kuva muntu ng'akomyewo kubanga essuubi liba lyali nnyo gye yali n'akomawo wano tusaba ayongera obbagumya waliwo ka video ke nalabye amidist byonna byonna bye mujjayo nga we bayomba nammwe muyomba eyo ewammwe muve ku family y'abamayanja kale balina issues zaabwe but at least not this time but there's a video that I saw that was really emotional and beautiful Chameleon mu mawulire gwe tumanyi nga biggest mayanja era abamu bayinza okuba gwe badde bamanyi nga mukulu waabwe they have palace of wisdom family y'aba celebrities naye bali bacelebratinga birthday ya mama waabwe Chameleon n'agamba nti bannamawulire oba kale abantu bayinza olowooza yenza biggest mayanja naye tuyina mukulu waffe Humphrey wuno wano era ye yatandika enkola eno ey'okubeera nga tucelebratinganga birthday ya mami oba neya muzeeyi as a family n'agamba era he should get his flowers mu mawulire muyinza okukwate mukimanya and all that and they respect it mateeka okitegeera so sikuddawo kubanga Muganda mwetali mu limelight then you take his oba amaanyi ge ga effort ye gye yakola as a big brother so the respect ebeerawo mu makati gaabwe wadde nga bavu basajja bambazuulumu it was beautiful to watch it was very beautiful to watch tubasaasiddeko nnyo bamayanja basaasiddeko naddala maama taata kinenemu naye Katonda ajja bbagumya Katonda ajja bbagumya Katonda sakuwa myaka egyo n'atakuwa bugumu ajja bbagumya nalabye abantu nga bakomplaininga ku ngeri bannamawulire gye babuuzaamu ebibuuzo byabwe kaakati oba test books zikomewo n'empapula tujja tambula tetulina kyakukola naye
wakati mu kufiirwa nze nno naswala nno mumatu ku TV wali waddeko wekka naye n'oswala naye wakati ensobi ezo tuzikoze naffe ffenna tukola ffenna tuzikoze naye kakati lwakuba ebintu ebinduza bw'ogenda okula tubaleke bajja kula naye damage zibaleka omanyi mubulamu nange nkuleka kimu noli nagenda kukola blogging eyo ng'omuntu afudde n'odduka n'ogenda kitaleka kujjamu muli wekka oba ontegeera kati I think it is about time anti kati olaba at the end of the day this is a career ate we are expected to be professional tutereeze tetulinda muntu lwakuba problem eriwo society yaffe nayo ekyokufokasingako kikubula nze nandyagadde ngende njogere ku Humphrey nenze njagala ngende nfune the right moments of Humphrey alujja sanga era abikula akamwa nti museka mutyanga munnamwe yakoze eki yafudde naye kati nze nandyagadde ensi wabuli omu ali ku side eri ennaku ensi etegedde the lighter part of Humphrey so kakati mu kaseera kano nga tuli mukola ki mukunyolwa wano buli omu buli muntu akiraba mu ngeri ekola ki however ebibuuzo ebyo owulira otyo olwedde wabanga omwana we yafudde ekyamazima awulira bubi kikyojjukira ku mwana wo okay that is over it is okay kikyozaako kakati ze ndowooza kati then nekirala and by the time people pick out such things babira